bill eyitibwa National Coffee Amendment Bill byabimwena yino njirina yaleetedde nga neva mu report kakoze tufu neva mu report kola mu bill ya mu parliament njisa president akom kono neve act anakwata bulungi ne waliwo embeera gye mbagaza mu mwembi gwenga akakoza ne mulimu lawyer kiki ekyaliwo mu parliament kasita bagenda mu kalulu mwagenda mu kalulu mwe mufuna 7 oba Brown mufuna 15 kakoza James Ona ekyo kyali kitegeeza ki ku mbeera gye tulimu oba kuba emikono kitegeeza twalugeza second reading waliwo bawogera kakati bill government bweleeta bill tuyiseemu atuwulire government bweleeta bill tumanyi ki ekyaliwo ku nekigenda maaso kugira bweleeta bill egiteeka first reading gye bayita first reading ne bagirenga otteo speaker n'agitwala mu committee eri relevant oba ekwatibwako ensonga kati bwagiteekayo eyo gundi first reading ebewedde kakati akakiiko ako ne kakola report kamitinga ba stakeholders biki nakafankuna yonna ne bazza report abakulu bano ne bali debating member parliament bonna bagitesaako era mu rules zaabwe okusalawo kwabwe tebeera final basobola ogikyusa ne bagamba byemuleese tukkiriza bino it can be amended ne baadoptinga report eyo kati mu report eyo bamala okugya adoptinga speaker n'ateeka question nti baadoptinga report eyo bagende ku stage endala eddako bano ne bayimirira rules zikiriza abantu amateeka gakkiriza rules zaabwe rules of procedure zikiriza nti abantu 40 kasita speaker akola decision bonna bayimirira ne bagiwakanya kakati bagiwakanya abalala ne bagamba yes ne bagamba no tukuba akalulu third stage ejye oba bano ne bagenda mu report bajja adapting oba nedda bagikiriza oba nedda speaker n'abasindika mu division lobby kyeki yamasuuta bakitegeere bagenda mu division lobby nemulaga wa kiwanuka engeri gye yasetingibwamu eyina ebiwawaatiro esaidi ne saidi ngera bwola wetutuula mu parliament nti oluli mu gavumenti lutuula ku saidi eyaddyo mu parliament kati emabega waalwo eyo wabeerayo lobby yaabwe gye tutuula ng'ababaka ne ku saidi eya ababaka bali mu kuludda oluvuganya gavumenti wabeera gye tukuŋŋaanira ne mwogera ku nsongasonga awo ez'enjawulo ne mulyoka muyingiramu lobby kakati bw'abasindika eyo kibeerawo kitegeeza ku flow ya parliament waliwo obutakkiriziganya kati bw'abasindika mu lobby muyinza okuvaayo buli omu ayinza okukonvinsinga munne nga kyebadde mutakanyako mukkiriziganyiza kyebava bagiyita yerizoni yayo kyebava bagiyita division lobby kakati bwe bagiyita division bano bagendayo bayinza okudda nga speaker kyeyasazeewo nga bano bonna tebakikkiriza abagenza okwegeyamu kuba opposition bayinza okukonvinsinga bali mu gavumenti nti waayo oli kyasazeewo kifu bano kati bwadda ku fulo bwe bakomawo bagenda ne bagenda mu division lobby batakkiriziganyira ne bakomawo speaker bamusangamu olwo bamusangamu kakati awo kyova owulira akatambi kali akaayita nti enamba muziina kuba awo decision ekolebwa oteeka okubeera ng'olina kukola awo speaker okukola decision ateeka okestablishinga kola mu rules nti abantu bawera oba tebawera kakati baba bawera n'alyoka akola decision n'alyoka abuuza nti baani abagamba nti report tuwagya adapting oba nedda bane bagamba nonaga nti kale tubale kati bwe mubala bwe baabala ekikumu 857 ne bagamba tugende ku stage endala
awo stage yagwa kati kiddako bagenda ku committee stage yekola kyeyo eyo committee stage kwe kudda buli kawaayiro okatunula mulimu sections kawaayiro katunonye ogambye nti kasaba abala 15 yali second reading yali second reading teyali ndala era ku Hansard yaabwe oli yagamba ekibuuzo kyateekawo nti banabe aba supporting tugende ku third stage be basinze bano batono kati bano kibalina okulwana nakyo ekiba kibaluma nti principles ziri zebakkiriza ku second stage kubanga second stage ebeera principle tugikiriza kati mugenda ku third stage mutandika okulambika oluzungu lungi kakuuza nasoma kawongezi principle might be important kasita babala 7 kwa 15 ekyo kyagenda mu mateeka nti abakkiriza bagende ku stage endala nga bwe kiri bakikookanyeko ebirowoozo angenda mu maaso nti kasita basalawo ne bagenda mu lubi ne bateekawo ekibuuzo ntitugende ku stage endala oba titugenda abagamba ntitugende ku stage endala ne basinga be basinga kye 15,7 kati badda ku stage endala eddako yegamba kyeyo eddako egamba nti tugenda okutandika okutunula omanyi mulimu sections obuwaayiro kamu 2 3 4 speaker n'atandika ani akkiriziganya na kano bane baga nti akano tetutakakkiriza twongeremu kano mpaka eyo stage gye bayita committee stage mpaka bweggwerayo bweggwayo awo n'alyoka akomawo gwe munda w'ebintu kyekyaliwo ekitukayanya abantu ekiriwo bo baali bagamba bo baani abaali mu ludda oluwakanya abayimirira 40 bali 40 abayimirira ana bo bali baga nti tebagikkiriza genda ku stage endala kasita babawungulirawo eyo stage bagiruzinga biro beina kugenda mu maaso okudda engulu kuba bali baga nti yonna n'okugigoba bagikole ki bagigobe okudda engulu balina kukola batya okudda engulu balina kudda mu buwaayiro bwe basuubira nti tebamukkiriziganya nabo kubanga nawe wabeerawo vooti buli kawaayiro bakakuliika asoma nti waliwo akawaayiro kano baliwo bakakkiriza baliwo bakakkiriza nti bano asinga obungi bakatutte n'addamu ey'okubiri nti abasinga obungi bakatutte n'addamu ey'okusatu mulala naga nti ono n'aleeta akawaayiro yenna ayinza okuleeta nti waayo akawaayiro ako kalimu egumba leka tukyuse tekakwatagana bantu leka tukakyuse amendment of the section akona bakakkiriza ne bakyusa ne baga nti tukola tteeka for the common good naye netteeka oba akawaayiro kettaddemu tekakwata ku bantu stages nezigwayo eyo tteeka ne balisindika ligende tuba assented to president ateekeko omukono bw'alikomyawo n'agamba nti mulimu gye saamatidde muddemu awalizon n'agamba nti etteeka limwandeetedde okuteekako omukono mulimu obubulamu eryo etteeka limwanyi biru yonna kuba batenabeera kufuuka tteeka kati bwaza ogwokubiri ne baga nti ffe twakoze nga bwe kikola ki nga bwe twagala etteeka ffe tukiikirira abantu lyetteeka pulezidenti n'agaana n'akomyawo ogwokusatu lifuuka tteeka muliro yakyakumpisiza ono parliament kiki ekyali sala mubufunzi andi bawulira ensonga okusookera ddala mu parliament olunaku olwokusatu olwo mulima mayoni yali agobererera ku zooni teyali mu parliament naye byali bigenda mu maaso nali mbigoberera bulungi speaker wayinvokinga rule 101 oluvannyuma basawo ne banyabulibwe parliament bebeera nga speaker ng'asazeewo ensonga waliwo ensonga nnyingi embeera za mirundi ng'ebiri oba esatu musobola okuwakanya okusalawo kwa speaker speaker bw'amala okusalawo ensonga ng'agamba nti abaali bawagira etteeka ligende ku committee stage be bali basinga obungi ababaka 40 ne bayimirira rules zaffe zikiprovidinga speaker yali asituse n'okusituka nga
nga agenze mu committee stage ngamba nedda ababaka basukka mwana tuyimiridde n'olw'ensonga eyo ensonga tugiwakanya tuddemu twetegereza ensonga eyo oluvannyuma lw'okuteesa okwenjawulo yasindika ababaka mu lobby olujabadde akugamba era ensonga teziremwa okukanyizaayo n'alonda wewandiise ba presiding officers ku buli side bebale abantu abaliyo amateeka gakyogera bulungi eyo yonna procedure rules zikyogera bulungi era oluvannyuma lw'okubala ababaka babeera balina okuddayo mu plenary oba mu chambers ne bali ne bakomawo ne bareporting wa speaker era speaker communicating as a number si speaker nyini nti yagenda abala naye waliwo abantu be yalonda specifically okubala ennamba ezo kati obuzibu bwe buli basebo ne banyaba batuwuliriza nti etteeka bill bwe mala okwanjibwa omulundi ogusooka nga kakozoni bwabagamba bagisindika mu committee era ababaka baali beebuuza ensonga nnyingi nti ebyali mu committee ffenna twasalawo nti etteeka b recommendations zonna tuziraba naye conclusion bwobadde okonkludinga chairperson wataddemu bibyo bye twagamba birala naye no mu conclusion wansi gye bawandiika nti omuyizi ayite oba tayita otaddewo birala naye eriyo nayo n'ogambye etteeka b naye no bwobadde okonkludinga n'ogamba nti ate omuyizi agende mu P7 naye nga byoli byonna byokoze awe wali obuzibu bwasookedde ng'ababaka bagamba etteeka likasukibwe terigenda ku committee stage kugenda kawaayiro ku kawaayiro kubanga otugenda kawaayiro mubeeramu ensonga nnyingi basewo ne banyabo okuzeetegereza wa watateredde kiro kye tuba twongeramu ekyo ababaka bonna kiba kitegeeza etteeka ligenda kukolebwa ate ng'ekyali ekigendererwa kyaffe nti etteeka likasukibwe eddala mu kasero sipiika wamala okugamba nti no ababaka bali basinza obungi aba NRM kiba kitegeeza nti etteeka ligenda kugenda ku stage eddako kye bayita third reading okugenda kawaayiro mu kaseera ako tugendera kawaayiro speaker afuuka chairperson kyovola batugiyita committee stage parliament yonna yekolamu olukiiko tuyita committee stage olukiiko lwa parliament nga tutulanga committee netugenda kawaayiro ku kawaayiro kibeera kitegeeza nti mu kaseera ako muli mukukola tteeka kawaayiro ku kawaayiro biri bye tubadde tugamba nti no twagala okuliziyiza lireme kukolebwa UCDA ereme kukolebwa ereme kugibwawo kati muli mukukola tteeka mu mbeera yonna ebimu ku bye tweraliikirira Mwami Museveni byayagala okukola kubanga binazza abikola ne bano baganda bange wali okkiriziganyizza ne Mwami Kakoze nze ndi kubawuliriza nti tuli muli ku second reading third reading kati bagenda ku third reading bagenda kukola akateeka ekyo kituufu mugenda kukola mateeka kati tugenda kati kukola etteeka kugenda kawaayiro ettaka limwanyiriveewo ntirivaawo yewe tuyinza n'okusalawo netugamba kubanga kirimu ekikulu mute awo awakulu basawo ne banyabo bwetaso bangi batayogera bino byonna nga nalina etteeka terinajja mwenna mujjukira kubanga twajja kuwa naye tubyogera ensonga z'endagaano za pineti okumuwa amazzi ag'obwereere okumuggyako emisolo okumuwa ettaka ery'obwereere okuwa amasannyalaze ag'obwereere where final Mwami Museveni yakonsentingira ng'ali mu NRM kokasi nti ye kennyini yali pineti ye kennyini nti era n'emmwanyi babaka bano bonna baali bategeera pineti yaani Mwami Museveni yali ekitegeeza yali ayagala emmwanyi ye kennyini yagamba ye pineti yayita peneti wali mu NRM kokasi the constitution yaffe tukkiriza so at the end of the day kyegezaako okugusa basawo ne banyabo kwe kwagala kyetwatulwanyisa mu ndagaano gye yali akoze ne pineti okuteekawo monopole mu mwanyi essaawa ono mu kugjawo UCDA omutima oguli emabega mu byonna kwe kuteekawo monopole abeere nga Mwami Museveni ne pineti be basubula emwanyi okuggyako nga tulwanye mu tteeka omu mukuliisa mu committee stage mulina kulwana mutya mulino manyi okonvinsinga bano baganda baffe ba Brandon n'abenyalemu abalala nti UCDA bw'eba egenda ekintu kyonna ekibeera mu competition bitereera ne bwe babeera
nezibera business ezenjawulo mwenna mukimanyi buli awabeera okuvuganya wabeerawo ebintu ebirungi nti wadde UCD mwagala okugijjawo tuwagezanga ne wabeerawo kye bayita monopoly mu kusuubula mu kutunda okuexportinga emmwanyi naye eyo provision tunaalwana tulemu okugiteeka mu tteeka omwo baganda bange era tujja kubeera nga ab'ebikaado bwe bakaaba ab'amajaani nga bwe bakaaba gavumenti yatekinga responsibility ku nsonga y'amafuta era naye tugamba nti egenda kujjamu omulamu omukulu gwali gwakujjamu ba middlemen bwe bali baleetera ebbeeyi y'amafuta okulinnya era gavumenti netekinga responsibility eyo emabega yonna bassebo ne mulina okukimanya nti gavumenti yenyigira mu nsonga ez'obusuubuzi naddala ebintu ebiri basic ng'amasannyalaze ng'amazzi ng'amafuta because bigasa butereevu abantu naye bw'olaba nga gavumenti ebyejja ngera bwe yejjako ensonga nnyingi tukaaba ku by'amazzi abantu ne bakaaba ku bbeeyi y'amasannyalaze gavumenti always erina okubeera ne controlling interest mu bintu ebyo ebyenjawulo kyova olaba amafuta go yagalemerako era n'amawulire mangi agatambulidde ku nsonga y'amafuta lwaki among other agencies kubanga n'ekitongole ekyo n'amafuta nabo galina agency era nga bwolaba nti tulina ne national airline despite nti ekola loss M7 buli mwaka nga bwolaba neeke buli mwaka okumala emyaka nga 10 bakola loss naye tasobola kugamba nti no byo biveewo lwa nsonga ebyo byalina engeri gyabibenefitingamu bali bannaffe nga bangi ekisooka kimanyiddwa mu parliament bani abasingamu obungi ekyokubiri kimanyiddwa bani abalina interest ennene mu kugatta ekitongole kino newankubadde nga bannayuganda tebakyagala mwembali mutugamba nti tetunawagenda ku second reading gye twali tulonda kati kyenabadde njagala okugamba kakooza ono nakitereeza second reading tiyagwa kyenabadde njagala okugamba nti okugenda mu division of lobby kiva mu kuba nti tewali bumativu waliwo obutakkaanya tewali bumativu ku kusalawo kwa speaker kati division of lobby ngeri emu ku kulonda okubeera mu parliament eza commonwealth nti bwe mugenda speaker n'akola okusalawo kwonna kati emirundi egisinga speaker bw'ateekawo question wabeerawo aba ayes ne nays olw'okuba nti mubeera bangi ye n'agamba bugambi the ayes have it bwe muba temuli bamativu lwaki badividinga lobby kwe kakasa nti ddala ze zino zi ayes era oba ze zino zi nays era ekirungi kyakyo nti n'abo badde beebuzaabuliza muli abandigambye nti nange nabadde ku neyi naye speaker ye n'agamba ayes oba okitegeera era bwekyo bwe kyatuyamba nnyo bw'amala okudividinga lobby ne tudde nabali ne badde eri kubanga mu kusooka bwe batandika okugamba nti kubanga ffe twali twagala tulonde by voice nkutegeeza nti eyemu ku nnonda mu parliament eza commonwealth waliwo bannaffe abamu abaddeawo mu middle naga ebintu nga bitabuse byakulonda omwomu kubanga balonda omwomu buli omu ategeera nti gundi alonze kino gundi talonze kino kitegeeza buli omu agamba abantu banaalaba batya nga sinze sironze kino era abantu abamu mmedi njagala kutegeeza nti baava mu lobby eya ayes kubanga lobby ebeerako ya ayes neya no ne bavaayo eri ne bajja ne batuula eno naye ate tebalonda naffe naye nga waliwo abajja ne batuula eno ng'omuntu bw'aba amulaba alowooza nti alonze naki naffe naye waliwo n'abaali balowoozebwa nti ba ayes ate abalonda naffe waliwo abaka parliament nga Agnes w'abavubuka yalonda naffe naye nga wasaidi eri eya lobby kakati waliwo n'abalala nga bana Mpindi Bumaali Mpindi Bumaali ye ali independent naye waliwo abamu nga bo basalirawo ddala nga ba NRM so okugenda mu kulonda okw'ekika ekyo kiba kimalawo obutali bumativu ku kusalawo kwa speaker era bwe mujja eno baweereza ba clerk abawandiika amannya bwe muyingira n'alyoka akola ki n'agamba ennama nti ayes omuwendo bwe guti nays omuwendo bwe guti olwo tukome bwe tudda
kubanga parliament ajjaninga sindai oba yagiggalawo nga tayogedde ddirwa egenda kuddamu kitegeeza sipiika wanaasalawo nti tuddayo bwe tukomawo tujjako tugenda ku committee stage ebbago balirambike bulungi nti aha ewasooka nti aha ewookubiri abakkaanya abawakanya tukyuseemu ki bwe bityo okutwaliza wamu twannyonnyola dde ensonga lwaki tetukkaanya na bbago lino naye n'obuwaayiro bwennyini obulimu waliwo obuwaayiro obutakolakubanga lwaki ensonga eno naye ekomyewo kwe kuba nti buli kakoza tuwulidde lumu naye walooya nemuli naye wano waali nemuli yagambye nti stage kwe mutuuka mukuba akalulu naye bali babasinga obungi ekyogenda kikola mutya tugenda kikola tutya bali abasinga obungi tugenda kikola emwanyi koleza nti yes abakisinga obungi balwa kibira ky'emikono gy'NRM mwe kigenda kakati Medi ebintu ebimu twalina kyoyinza bikolera naye bannayuganda bo basobola okutegeera ne bagamba nti kale bano babadde batono naye newankubadde nga babadde batono kyebabadde baagaliza bannayuganda kyekituufu naye oba oli awo bannaffe abangi bayinza okwekuba mu kifuba ne bagamba nti bannayuganda bwe bati bagambye abalimi b'emmwanyi bwe bati bagambye abatunda emmwanyi bwe bati bagambye abagula emmwanyi bwe bati bakoze eki bwe bagambye okuggyako nga bannaffe beekubye mu mutima ne balaba okwagala kwa bannayuganda kuba waliwo ebintu ebimu Medi tosobola kubanga omuntu bw'omwagaliza ekirungi nga yita kyeyagaliza tosobola kuŋŋa nti abantu abasinga obungi bo tebeeyagaliza kirungi mmwe ab'olubatu mmwe mukibaagaliza ekyo oba mukibafuusingako nze ndowooza nti eggwanga okutambula obulungi bw'owuliriza ebirowoozo eby'abantu abasinga obungi bwe n'owuliriza abalimi b'emmwanyi n'owuliriza abazitunda n'owuliriza abazigula n'owuliriza bannayuganda abawubuya ebirowoozo n'owuliriza ababaka ba paalamenti abava mu bitundu awalimu emmwanyi n'owuliriza abakulembeze ab'ensikira n'oba ba culture mu bitundu awalimu emmwanyi era gwe n'osigala ng'ekintu ekyo kyakyagala tokubamu muli n'ogamba naye owange obanga bano kyebaagala lwaki sikitambulirako naye abantu bawakanya buwakanya wabeerawo okutya Medi njagala nkusomereko kawaayiro kamu kokka ku section 5 amendment of long title of Act 17 of 2021 for the long title to Act 17 of 2021 tujja kwogera mu Luganda herein after referred to as the Principal Act they substituted the following: an act to abolish the Coffee Development Authority, to transfer the functions of the Coffee Development Authority to the Ministry responsible for Agriculture, to provide the Ministry responsible for Agriculture to regulate, promote, oversee the coffee subsector, to provide for Ministry responsible for Agriculture to regulate all farm and off-farm activities. Medi. Ministry responsible for Agriculture to regulate all farm and off-farm activities in the coffee value chain, to provide for coffee auction system and for other related matters. Auction chingambe mu Luganda. Nyondo kwa kunyondo. Kutundira ku nyondo. Ani asinze sereko. Kakati Medi oyinza okungamba nti ddala oli mulimi wa mmwanyi ng'oyagala zitundibwe ku nyondo. Naye ng'era ministry eyo y'emu etakuwadde yadde ekigimuse talina kyekukoledde yegenda okulaba emmwanyi ze ziri ku nnimiro n'ezitali on and off farm activities eyo bw'ogimaliriza ne mugenda ne mu auctioning gwe akakawaayiro kika ekyo oyinza okkaagala ddala Medi okiwulira owulidako nga tonnaba nagenda kakyusa nze saagala sikiriza muntu agamba nti anti mukakyuse ekisoka kya byonna lwaki oleeta ekintu ky'omanyidde ddala nti kigenda kukosa bannayuganda in the first place oba okitegedde ng'otandise n'okuŋŋamba nti kikyuse lwaki okireeta in the first place nga naawe otegedde nti kyabulabe eri abantu okiwuliriza kubanga kyolina okusookerako ku servinga interests ez'abantu lwaki okireeta mutandikwa yabyonna kale kakati mukikyuse bwe kiba kiri in the first place lwaki obeera okireese kubanga olwedde kiri naawe okiraba lwaki oba okireeta so Medi fe ensonga zaffe zonna zirabika ensonga teziva mu mutwe naye ensonga weeziri
tosobola kugamba nti ministry ate kirungi medi ebbago lino nga likolwako nga likomyewo bannaffe ab'akakiiko akavunaanyizibwa ku byobulimi baakola omulimu gwa ttendo, omulimu gwali mulungi nnyo medi. Bo bennyini ne bakkiriza ne bagamba nti ministry evunaanyizibwa ku byobulimi terina capacity. In fact singa tutandikira awo kubanga ne bannaffe abalimu NRM nabo bakkiriza nti ministry terina capacity. Okiwulira tutandikire ku ekyo bwekibanga buli omu akkiriza nti terina capacity. Era bakkiriza nti UCDA ekoze bulungi nnyo era chairperson bwe yasoma report buli omu ng'akuba mu ngalo yagenda okumaliza nga buli omu agamba yiyi ate bino byonna by'oyogedde obiyiwako otya amazzi. Nannyini kuleeta kintu kino President Museveni agamba kino nze nakireeta fanga abinaali baitu mungano kijjawo twogera bino byonna yakasinkana NRM caucus obulano emirundi ena n'ekyabayise ku nsonga zino kino kitegeeza kino kyetuliko kitegeeza kino ekyabayise kubanga kinaya kukubuuza mubamu aba Buganda caucus mulimu ab'NRM tebakyuka emitima gwondowoozayo ya bulijjo ekisooka medi abayise enkya lwaki nkya abayise enkya yakabayita emirundi emirala emeka ekyo kyekikulaga nti ensonga gye baliko medi bw'obanga olina ekintu ekirungi kyokola kyeraga lwatu naye ekintu bw'oba okipika bupisi ng'okifoosinga ku bantu era kyeraga kubanga abantu oyinza ku miitinga nabo ogusooka ogwokubiri ne mugenda mu palamenti abantu aba Buganda tebatendewererwa ab'NRM olw'okuba bo bebbo nga si ye baagala kino nze nnyinza kubasabira ekisooka nnyinza kubasabira busabizi bo nga bo bannaffe enkya ekyokubiri n'okubasaba babeererewokko ku bantu medi guno si gwe mulundi ogusoose nga waliwo ekintu ekyebbugumu ennyo oba ekiri controversial ne kutogikwatako bwe bityo bwe byali naye waliwo bambi aba NRM abatonotono abaaguma nina essuubi nti era wajja kubeerawo abatonotono abakola ki abaguma obasabira bintu bibiri ekisooka abagenda ekyabena Buganda caucus ekisooka mbasabira babeere n'obuvumu kuba waliwo ababeera n'obuvumu ne boogera n'omwami ne bamugamba nti ssebo n'ogenda okulaba nga abasirisizza bangamba nti olumu ab'ensonga agyagala nnyo ayinza okugira mu combat ng'ajjudde bw'ati naye bagamba leero tufudde kakati abamu abatyamangu ne bagamba kooti tetujja kwogera kati abamu ne bagumaaguma naye gendera ng'owamawulire emirundi ena ne baatuula omuntu omukola resolution fantuzuko tuba tuyita tugenda mu lusirike n'okola resolution onaga nti bino tusazeewo basalawo nti ekitongole kiveewo resolution zebakola abamu naye anti omanye kusalawo kwabo medi tuleme kwerimbalimba nga bannayuganda tuleme kwerimbalimba nga bannayuganda ebintu bingi abantu bangi badde tebayagala kubanga twagenda waliwo medi wabiraba ku TV nga bennyini abakakiiko batugamba bambi mulwane nnyo ab'NRM bennyini batugamba eno empolampola bannaye muyambe mulwane nnyo n'ogamba batugamba tulwane tufiirewo mwe lwaki temuvaayo lwatu nammwe ne mulwana ne mufiirawo bwakuna nemero giri mwatu na mwasala nti mwanyeveewo enkya bayisisa 11 muli mu basi mugenda omanyi byonna biwulidde funa wotandikira saagala kufika ggulu lwakulima nakuwaayiriza kubanga mu byenkolerera kati nkolerera eggulu twali mu lukiiko tubadde n'okusirika emirundi ena era kino sikirumamu nga twakkiriziganyiza wamu ng'ababaka ba palamenti aba NRM tusobole okugatta ebitongole okuggyako ebitongole bibiri tukole etteeka eribigatta naye tubiwe emyaka 3 okubanga byeteekateeka kyali ekitongole eky'emmwanyi n'ekitongole kya nitayo olw'okusinzira explanations ezaaliwo nga tuyita obukiiko reports n'ababaka n'abantu abalala betwebuuza etugamba kati abantu babagamba nti ministry ya Kibogo emyaka 3 UCDA building capacity ne ministry nti bano obukugu bwonna babadde nabwo bugende building nzomanyi kisinga okuneewuunyisa medi bano abasajja n'abakazi abali wano batugamba bulijjo government ediibuuda kyovala baffe this time enkya tuligenda ekisozi twandibadde tusindika abaka benchmarking oba Egypt Israel already reducing the cost tugenda kisozi na bus enkya kubanga eno caucus ya wealth creation
ne kubanga kino kyazzeeko ne tugamba nti nakyo katutunuleko tusobole okukyogerako tojja kwogera bwavu ng'oli mukulembeze nga newo tolina bikolo bisatu ebimu kakati twagala bagende bali ku benchmarking nze we nagenda ne muko nagenda naye Isirairi Egypt Isirairi ekiwanuka nagenda naye Somalia nga tugenze ku benchmarking ensimbi zaali nyingi naffe ne batuwa ne padm nga batukuuma kakati ffe tuligenda na baswa ekitegeeza tuli kusalako ku costs ze bagamba we are cutting kakati nze simanyi nnyo abakulu bane ekiri kuba isibya nnyo ku mmwanyi nga waliwo ebitongole bingi bye twagasse nabo twabigatte ne tukkirizaganya nti tuli kusalako era sabo medde njagala okukakasa nti gavumenti eno ennungi nga tulikwogera ku rationalization tutandikidde ku bino tujja kutuuka ne ku parliament byonna RDC presidential kasita ekiseera ekinaba kigize eki kituuse tugenda kusala costs ne mu parliament mujja kutuuka nkugambye ne pala ibo obuulira abakulu bano abaleese amateeka already balina proposals empyomu era abagambye bali baveewo era abagambye nti bano bafuga emyaka 2 ekitegeeza nti tuli kusisimuka zuukuka tuli kuva mu kubongoota tuli kusisimuka kati nga parliament oba eggwanga kakati obuuzizaano Honorable Baagala nti eyaleeta ekintu kubanga kyali tekiriiwo lwaki mubuguma okukibuukira kubanga oli yazaala omwana we era yamuzaala olw'ensonga ezimu zituukiddwako tugamba nti ate abantu bano kyebali omaye bino ebintu byabufuzi bano bali kuzanya politics ndowooza kyebatali kutegeera lyerinnya UCDA ntiri kuvaawo tetuligamba nti emmwanyi actually nze njagala nakugamba tuyise tteeka nti buli muntu yenna nga talina bikolo bya mmwanyi waka tumuguleko omusango kubanga gavumenti ng'eyita mu operation wealth creation erikuwa endokwa everyday naffe ebusoga nze juzi nali nakasimba yewange endokwa nga 50 ekitegeeza ndi aspiring mulimi ow'emmwanyi so baleme kulowoozesa bantu aspiring bakyogera te mu Luganda kyogere mu Lusoga totusumbuwa byonna bye bimu naye abakitegedde abawuza bakitegedde so abantu bano baleme nnyo okuteeka mu politics kakati wano obuuzizo mbaka akusomedde n'agamba lwaki mwabiteeka constitution gana amateeka tugamendinga everyday tugamendinga what's wrong maybe bali abateekawo tebalaba mbeera eziri wakati ebintu bikyuse abaframinga constitution ya 19 mu 1995 bali different badde tukyusa yimirira naye kakati tutuuse byamateeka olw'okugongamba otya mbu tetulina numbers nze mbagana no Baagala ledde mobilize me ngende mbawagire tuwere ku tteeka tugambe nti lino bife nanga tuyimidde ng'ogamba nti ogenda tuteeka question tugambe mbwe the reason has tried to back stage eyo nti bagenda lisengeka gwereeto gambe Baagala ntwetwe ettaala ly'emityana njagala tutuuse bwetu etteeka ntulibage bwetu twatwa tujjewo ennyondo tujjewo okuguza abalimi kuki ku nyondo ntwatwakireete nja kusituka mobilizing n'abalala tugambe nti tukikube etteeka tuliteeze kubanga lyaffe ate twagala lyaffectinge bantu kugenda wala so ekiri mu tteeka kisobola okuvaawo ate nga lwaki tekivaa byekyovu olaba omukulu kanva bano balooya we tugenda awo ayimirire aleete agambe nti ennyondo mbi kakati wabeerewo omubaka agamba nti Joyce agambye oli ekyagambye ekifu tekisoboka kwabo nze kyembasaba nti baleme tublackmailinga buli babuuza bali balina numbers tulina emitwe gyaffe ng'ababaka ba NRM tulina emitwe nti tulowooza ate n'ekirala nti bw'otunula manifesto ya NRM fo tulina contract y'emyaka 5 okutwala abantu wealth creation n'okulabika nti security n'ebintu byatu bitwala mu maaso so kyembasaba nti buli kimu nga kino ekitukwatako ebusoga tulima emmwanyi ewange bwenge tulina 7 factories of coffee kasenze nasuubulako okwo nagulyako okwo emmwanyi ku nnimiro mu bbaafu buli kimu andi ndi musajja mugezi nasuubulako emmwanyi mu bensiri nga ngula omanye ebyokulanga Katikkiro yabadde atulaga awo ku mawulire
ngangulira ku nnimiro so tumanyi value tewali ali kujjawo era baleme kulowooza bannayuganda era ababaka ba NRM ekyatugenda twagamba era ng'ekyo sikimenyamu nti tugatte ebitongole naye UCDA n'emitayo tubawe emyaka 3 basobola okubuildinga capacity mu ministry kakati bano tetuligamba nti that's what we say naye tukole ki nekasagala kuwulira Brandon akalukamuko kakengagala okubuuza bigambo bya Katikkiro bwagamba ng'ate okimanyidde ddala nti ebigambo bya Katikkiro oyinza okulowooza nti abeera ayogera bibye eno rediyo ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Katikkiro lwaba ayogera ebigambo byabeera ayogera bya Kabaka wa Buganda wawuliddeko ku bigambo bya Katikkiro ku nsonga y'okurationalizinga UCDA mubimbuulire era nkubuuziza wabiwulidde tewabiwulidde saabiwulidde bimbuulire yagambye ku lulwe era abawa amagezi teri kujjawo UCDA si kituufu okujjawo UCDA kankikuwulire bati bakiwulidde Katikkiro bibadde mugamba wano stakeholders ab'enjawulo bamaze oli wano ku rediyo kakati gwe balyagala kumanya ki ekiddako oluvannyuma lw'okubitegeera oyogera ki Brandon buzibu ki lwaki waliwo amaanyi mangi okusookera ddala tukinyonyole bulungi njagala enkyera babayisi njagala okugumya abannayuganda minisita wa agriculture yani Frank Tumwebaza nti bano abagamba nti minisita bugisa ayogera baagala nti esobola balimba era balimbira ddala ebyo biri mu alipoota lipoota ekolebwa bantu Soluma yagambye nti obuzibu nayo buva bayongeza kasesfi balooye mu byokunywa okugamba kasente akaweebwayo ba exporter ekyo kiteeka mu submission sesi abantu esinga okitegeera sebo gusa ensonga okusookera ddala ekyamukimaki buli omu alina endowooza ye era yeeyo eryo eddembe ery'okulowooza kyoyagala osobola okukeera ku makya nolowooza Katikkiro ku bigambo bya Katikkiro anti kati bweba obuzibu bwe balina obuzibu bwa blackmail kakati government president chairman wa party ayagala nnyo Uganda is one of the best patriotic leaders of this country ayagala Uganda ate awuliriza chairman wa National Resistance Movement awuliriza kakati ate yaliko ate twamala okulonda akyali mukulembeze olw'emyaka emeka bw'anajja abamu bajja kujja bamwesimbeko ababaka aba NRM bangi abakoze parallel press conference abava mu kokasi yange baali mu kokasi ezo zetwatula era nekyabagenda kubaayo kitugamba nti mujje waka ne Bible ekyanika bulungi nti laba bwe kiri ekirungi abooluganda okutulamu njagala okuwa eggwanga essuubi nti president awuliriza era alaba alina amatu ganyi alina amatu manene everywhere abawuliriza so kakati eddoboozi ly'abantu ate bano okumanya ba blackmail bano penet issue bano nga tebalina na contribution gye bateekako fo twakalambire kololo netugamba emmwanyi tegenda mwagisindika wa otwakalambire kololo netugamba nti ebyemmwanyi ne penekikakireki ate twali babaka bya NRM kakati bano blackmail okusiiga enzino nokutala kugamba bagenda kiwedde abannayuganda mubeere ne hope president awuliriza ate tewali muntu oyasinga promotinga mwanyi wano nga president Museveni ekyamugenda kukola kisozi nagambye nti kokasi eno omulamu omukulu is wealth creation naye konviina w'olukiiko alina obuyinza okuteekamu ekintu kyonna ku agenda era eno isu bwenaabezze ekirungi abaka baffe abasinga ababadde ne panel of ideas nabo bayitiddwa twayisemu ne ba special guests twayisemu ba special guests bajje boogere ensonga zaabwe omusumba ono yatusabira essaala y'okufa yayitiddwa serwadda yayitiddwa twayisemu for purposes ebyokwerinda twayise abaka ba parliament
abava mu bikuusu by'aba Joyce bano nti mujje mutubuulire ensonga zino. So ekyo kitegeeza ki tukyalinawo okwogera enkalo mu kujjawo enkalo mu kitongole ky'okujjawo ekitongole ky'emmwanyi eggwetya kwendaba Uganda munabyafuzi kakati ekisookera ddala ezo ensonga zonna zigwera mu paalamenti. Ffe tujja kwogera paalamenti naawe tunonayo ki tugenda mu caucus kakati n'abantu bano kye baba bategeera omanyi bano balituzannyisa nkweka nkukwekule kubanga be bamu ababeera ano gavumenti edibulire sente ebitongole bingi ate katuligamba nti tukendeeze bajja na guddigudde kakati kyetugamba nti obubadde buno mu buveera mutandike okuba realistic no mutandike okugenda ekisozi tugenda mu welfare creation. So twagala ogumya Abannayuganda nti tewali muntu akyasinze promotinga emmwanyi nga President Museveni. Kyova olaba operation wealth creation ewa abantu emmwanyi buli lunaku okuzirima. Era naye subjecting lwaki ogambye ensi gye bayita eya NEC ndoze emaze emyaka 10 ng'ekola loss cross naye nga tebo tugiwa ssente ekola loss cross billion ku billion tugiwa billion ndoza 18 okumanaginga ebyo simanyi kala nakasongola factory and what have you. Uganda Airlines tugenda mu mwaka gwa 4 loss cross bwe kubanga ku rationalizing UCDA tena we kulagira nti ekola loss nti sente bajuwa billion 12 nekubisaamu trillion bwe kuba kujjawo olina kusooka kujjawo ki kansoke tujjawo bino bye twakirizaganya nammwe mu paalamenti kola amakulu simanyi baale mukola amakulu kasiba amasibe naye mbadde wano nga ntunulira yali agenda okufuuka father neewuunya nnyo ate obulimba bwakozesa okugusa ensonga enkyamu obulimba bwe kati bulabika buliko ne digiri lowooza kati bagenze kumutikkira eyo gye balaga Medi nze ndagenda nnyo ku mateeka era wampisa omuliti mulimu mayoni wali amendment eno kubanga ekyasalibwawo kyakitegeeza ki ambaga kyayita dda gera masusa twatudde mu kakiiko ka Uganda Caucus bampadde obuvunaanyizibwa tuli bana nabukeera Richard Lumu Honorable Segona n'ensi bambi ndoza n'owe bamunaanika ono mulimu mayoni ajja kukola ebirala ne batugamba tusensule etteeka lino tuddeyo tubuulire bannaffe kiki ekiriwo naye nga sinnabagenda wano ku tteeka teeka nsooke ntwale ngende mu tteeka liri lye bagezaako okukyusakyusaamu lye bayita Coffee Act mulimu akawaayiro namba 42 akawaayiro ako ke kawa Coffee UCDA okuba nti okulaakulanya emmwanyi okunywesa emmwanyi okujagazisa akati muwulira sente zino ze bawa abantu nti batuyigiriza okunywa emmwanyi baziyisa mu kawaayiro ako okuzibawa tugawereze awalala akawaayiro kano ka bulabe nnyo ka namba 5 kano kalimu ekintu Honorable Baagala kyayogedde ekya auctioning system wasaagala kuddamu kasoma yakwogedde dda ekibuzo kiri wano mmwanyi zaani ziba auctioninga emmwanyi ezo zez'omulimi waffe azirimye ku kibanja kye oba ku ttaka lye bano abakulu ze bagenda okutunda ku nnyondo kakati kiba kitegeeza nti emmwanyi bw'eba etundibwa ku nnyondo ono agigula asobola okukola ekintu kyonna okulaba nti agigula ku bbeeyi entono kubanga ye ayagala agigule ku nnyondo afune amagoba Medi omanyi obutale bw'emmotoka oba auction Japan oba awalala bateekayo auction era ndaniyo baba bakiyitanga batya
nenga nayo auction neiwala ekikola bw'oba ogenze mu auction biba bya nnyondo oli ayinza n'okugamba gumu 2 3 10,000 kiro nebeera ng'agiguze 2,000 kakati akawaayiro kano kabulabe nnyo era ku bimu bye tulina okulwanyisa tutuuse ku community stage akawaayiro kano n'ebigambo ebikalimu ekyokubiri ye on farm and farm activities on and off ono akugambye yafaayo ku bya on yafaayo ne ku bya off kyokka ate ono y'omu yakola ne auction omuntu y'omu oyo bisesa n'okusesa gw'oli mu faamu yange gw'olaba bwentambuza emmwanyi ate gwera gwe gw'ogenda eri n'oteekayo akatale engeri gy'otundamu emmwanyi zange n'olwekyo bw'osoma ebintu bino ebiri muno nzikiriziganya n'abantu abagamba nti waliwo abantu abaagala okumaliriza abantu abamu babaavuwaze kankubulireko ekintu kino Medi emmwanyi ebadde egula siringi 2,500 kati kanjogerere mu ndebe abewaffe ze bategeera obulungi endebe ng'egula 1,300 okumala emyaka 12 nga teri ayagala kujjawo emmwanyi era teri agyogerako kati endebe y'emmwanyi egula 4,000 endebe emu egula 4,000 eyakasolo yakakota eya kibooko 4,000 endebe emu kakati weegulidde 4,000 abakulu bano we balowooleza nti ekitongole ekireese omutindo n'emmwanyi okulinnya kati tuba tujjawo bandibadde batubuulira ebitongole bye bajjawo ne bagatta ne bakola n'amateeka bisobole okukulaakulanya bikulaakulanyiza ki era katudde wano mu Uganda nze njogera sirika katwogere wano mu Uganda oyo gyayogere ewaabwe busooka saagala information saagala information ennuuni ne bazitwala ate kakati Medi wano twalina vanira nga bamulimaawe mukono vanira ne bamwesibako ne bamwegomya ne bamutwala wogambire bulungi emmwanyi endebe egula 4,000 emitwalo ena endebe emmwanyi enkalu Katikkiro yali yeebuuza lwaki bannabyabufuzi bakalambira nnyo okujja UCDA ng'ate abalimi bennyini wakati wako ekitongole ekyo obutereevu balaba kibagasa kakati eyo yensonga Katikkiro yeebale nnyo okuleeta ekibuuzo kuba nawulidde era ng'agamba Katikkiro ng'aga nti yeewuunya yaga nti emirimu bya UCD egiri 5 agamba kulungamya abalimi b'emmwanyi kyekikyo Katikkiro n'agamba okugaziya enywa ya kaawa Katikkiro n'agamba kutumbula omutindo gw'emmwanyi Katikkiro n'agamba okugaziya obutereevu obutale bw'emmwanyi mu kirimu section kati era nawulidde era abuuza era omwanyi badde bigoberera nnyo nga Katikkiro nawulidde era ng'abuuza era lwaki bakalambira nnyo okulaba nti bajjawo ekintu kigasa ate abalimi bennyini kekano kenyini Medical mbadde ntuuka Katikkiro ebibuuzo ebyo byeyabuuzizza tubimwebaza bikulu kubanga singa abantu babadde n'abuuza lwaki okiraba ng'omugugu ebintu byo byonna byabuuza bikulu nnyo era omuntu waffe omulimi wange ow'ebukoobeeri omanyi ogw'omuluka gwe gusinga okulima emmwanyi ate Katikkiro yajjayo yajjayo Katikkiro yajjayo ebukooba okulaba emmwanyi kakati Medical nkubulira ekirimu obuntu obwo bukulu nnyo kubanga abantu bano abalimi b'emmwanyi be bandibadde bagamba gavumenti nti kino ekitongole kituyisa bubi nti kino ekitongole kyetaaga kujjawo kati nange mbuuza gavumenti ani yabagambye nti ekitongole kirumya abalimi ono ali ku lubalaza naawe ono talina byaddamu batuleetereyo abalimi gabana mutuleetereyo abalimi bana abagambye baani ababagambye ekitongole kibatamye
Brandon gwino mzima ekitongole fo twakisaawo government ya national bani kakati olaba okukumpanya listen ogambe bani kakati bwe tubanga ono kyabadde alina okusookera kukumbuuza etteeka waliba likolebwa bukimanyi kubanga tukola mateeka tulikola nga tulikolera baani era kirina kuva mu dimandi y'abantu wansi oba birina kuva wa mwami Museveni kati muleka Mr. Government badde Mr. Government mwami government bwe twaleeta ekitongole kino twakireetera abantu era kibadde kisaavinga abantu era kigenda kusigala nga kisaavinga abantu leka malize abantu bano bwe bagamba nti bagamba be bana abatono wenagaye nti bali mu kikiri bali kukuba kadingidi kakati tugenda kukkiriza ekyo mutukkirize eyo omwezi gumu asina mwezi gumu wiiki emu bantu nga namwe bwe mugamba abantu ne ku lwa gavumenti twagamba nti ekitongole kino tukole etteeka naye kisigalewo emyaka 3 nga kibiringa capacity ministry naye bano tebabyogera kubanga tebaaliyo baba mu bulimba lindako agambye abantu abatono naye gavumenti gyawoza nti yali mu gavumenti gyakolera talina kunoonyereza kwe yali ekoze naye ffe ng'Ababuganda Parliamentary Caucus bwe bakomyawo etteeka eryo mu palamenti twatwala obuvunaanyizibwa ne tugenda mu bitundu ebya Buganda ebyenjawulo ne bannaffe abaabugisu ne bagenda mu bitundu ebyenjawulo kati Brandon biki byayogeramu kyetubagulira ne bwino wetaaga oba kukola kyoba kolimira nze ku mwange abuuza wano nti kiki ekiddako kubanga kino kigwa kitya obutakkanya basaba ne banyaba ku mulundi guno temutusuubira okufuluma mu palamenti mwami kiwano obutakkanya omulina mmwe ne palamenti bino nga bitambudde kyanaku era mwekalakasana mufuluma tewali kufulu kyanaku nti ensonga nga tuli wakati mu tteeka lino zaalabise bwe zityo n'osanga presiding officer ali mu kukungirira sayidi endala ekyo kibeera kiraga nti already alina sayidi gy'aliko era tugenda kufuba okulaba ng'ensonga zino tuzimunnyonnyola n'okumusaba ensonga zino aziveemu speaker wa parliament waliyo deputy speaker titi Thomas Taiwa kubanga buli wobeera mu nsonga at any slightest moment n'olabibwa nti nno oguddo olubege obeera togenda kukubiriza mu ngeri ya bwesimbu ne mu kkooti eyo tubirina nti buli olaba omulamuzi ng'olinako kyomwemulugunyako omusaba ensonga okusookera ddala twagala sipiika ave mu nsonga nze baganda bange bano bagambye nti ne bwaba yeetonde naye nze ne bwaba yeetonze nze saagala akubiriza ebbiiru ya mmwanyi ekyokubiri tugenda kugezaako okunyonyola bannaffe bbiiru eno esobole at any moment esobola okuwithdrawingibwa nekitegeeza nti olwokuba egenda ku second reading nti basobola giwithdraw nebwebanga mutandise basobola giwithdraw naye nga nebwe kiggwa ng'ombuuza bannansi abali eyo ate abalimi b'emmwanyi namwe basibe ne banja bwe tubakowoola mulaizinga amaloboozi gammwe muleme kutunuulira lya Katikkiro lyokka muleme kutunuulira lya Lumu lya Joyce lya Mwanga Kibumbi lya Mulima Mayuni namwe mulaizinga actually n'okulaga obwagazi okujja ku palamenti olunaku lwe tugenda okuteesa ku bbiiru eno wandingambye nti no n'okukunga abalimi bonna abakwatibwako abatambuza emmwanyi abasuuba emmwanyi abalimba emmwanyi okujja ku palamenti okuparticipatinga n'okulabira ddala ensonga eno nga bwetambula kubanga nze wemba nteesa twagala bajje n'amatabi g'emmwanyi emedi ekyembadde ngamba nti singa gavumenti ebadde eyagala okukulaakulanya emmwanyi ddala nga bwekitulaga yantose negenda neddaabiriza ebizimbe ebiri wali ekigoloomu ebizimbe ebyo binene nnyo birimu n'ebyuma birina n'ettaka ddene naye kati kye baakoze kwe kugenda ne bazimba ekyuma eyo
ekyalo kineerabidde eyo ne bakizimba eyo ne bakireka eyo. Lwaki tebajjanja kino? Kubanga abalimi b'emmwanyi abasinga obungi bali wano mu Buganda. Ekisembayo Medi, ensonga eno okugifuula nti ensonga erimu Buganda, erimu Abaganda, erimu abantu abava mu Buganda, kyokka ekyo etteeka libadde lisaana liggibwewo, nannyini lyo alijje mu paalamenti, tajja kufa, ajja kusigalawo. Naye na bano aboogerwako nabo basigale, okubanga olwo etteeka liba lifuuse ery'okulumya abantu abamu. Bano nkugambye bakumusinga n'emirundi ena bakasalawo kati bagenda kwongera n'ekyo bagenda musinkana. Bano tebalina mukaso gwe bagenda kakati gye bagenda waliyo omusiri gw'emmwanyi bagenda mundamu obanja nsonga ejja Kristo nja muyimbiramu oluyimba nti UCDN nitayo emyaka 3 egyobuliwo oli agambye lwaki gibe 5 ono baagana agamba lwaki giba 10 emyaka 3 babeerewo ngambe nti obadde ng'ogenda omulowoleza ndabye emimwa emimwa gy'abaagala njenga giriho myaka 10.